بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini matenda amajjuvu agatalimu bukendeevu yatukkiriza okuwasa era n'atwewaza obwononefu mu nsi muno. Tumusaba Allah okusaasira n'emirembe bideeri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nabbi eyatujjira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu, eyakola byonna ebisoboka okulaba nga eddiini eno etutuukako. Okubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala, era nga bwe mbakubiriza okwenywereza ku ddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Mu bimu ebisumbuwa society yaffe ebiyitiridde ensonga ekwatagana ku talaka, erinnya buli kiseera buli olukya okulaba nga abantu ababadde mu ssanyu nga bafuluma obufumbo nga buli omu ayiwa maziga. Talaka buli weebaawo akosebwa ennyo kyekitonde mukyala, akosebwa nnyo mu nsonga za talaka, kubanga omukyala ava ewaabwe nga bamukuwadde ng'akakasa nti agenze talidda. Kati buli talaka bwebaawo n'alaba nga okusiba emigugu okugizza ewaabwe alabira ddala amaziga amayitirivu. Ebulaba senga abantu baali balowooza nga tebannaba kusalawo kuwaŋŋana talaka ne bafumintiriza ku biki ebinaddirira oluvannyuma lwa talaka, osanga baali badde beekuba mu bifuba. N'olw'ensonga eyo nkubiriza abafumbo obutanguwa kusalawo kutaŋŋana, basooke beetegereze, babuulirwe, beekansolinge mu mitima, basobole okuba nga bakuza ezzadde. Tekinyuma nnyo mukyala kumubalira malya newankubadde gasobola okubeeramu akalungi, era nga bwe kitanyuma nnyo ku sayidi y'omusajja kubeera nga abalirwa abakyala be yaakawasa nga bwe bagenda, nti yalibadde awasa n'akuza abaana, yalibadde awasa nga ayongerako bwongezi, so si kuwasa nga bwakola ki, nga bw'ajjawo. Olwaleero njagala twogere lwaki talaka weeri, lwaki average ya talaka eri waggulu. Bantu bayingira mu maregi nga basanyufu naye bafuluma bakaaba maziga, era osanga buli kanaku waliyo abafumbo ababa bata obufumbo. Naye nga tetunaba kuyingira mu nsonga lwaki talaka weeri, bino njagala kusooka kubijjukiza abafumbo babitwale nga bikulu. Ensonga 3 ezimenyawo obufumbo ne buba nga tebukyaliwo. Ku ezo 3 kulina okubaako nga waliwo emu. Esookera ddala at-talaq, omusajja okuwa mukyala we talaka n'afulumya ebigambo ebikakasa nti mukyala we amutadde, either asobola omumuwandiikira oba okumutumira.
wa hadha talaq biyadi rajul, ekyo Allah yakiteeka mu mikono gy'abasajja, kubanga omusajja alowooza afumintiriza, era talaka Allah teyagiteeka mu mikono gy'abakyala. Eba kubanga talaka eri mu mikono gy'abakyala, senga abasajja bangi abatalakibwa, kubanga omukyala asalawo mangu. Abakyala bwe babeera mu nsonga zaabwe babeera mu mbeera zaabwe endala. Kati talaka Allah agiteeka mikono gy'abasajja olw'obutonde bwabwe Allah bwe yabateekamu obw'enjawulo bwawukana ku bakyala. Ekyokubiri, mu ebyo ebimenyawo obufumbo ne biba nga tebiriiwo, al-khulu'u, okweyambulula kw'omukyala nga yeeyambulula omusajja awazzaayo amahale. Era abasiraamu balina okumanya nti amahale kikulu. Abawala bagenda ne batunuulira kino kyokka akabaasa ke basaba wano mu ddiiro, ne beerabira ebirabo taata bye yasala akuwa omwana we. Olwaleero gwe muyita omutwalo. Kati omwana omuwala bw'aba akweyambulula, ye atunuulira kali kabaasa kokka. Ekyo kitundu ku mahale. Weeyambuludde omwana w'abantu, taata we yasaba ente 3, gw'ovudde nayo eri mu kyakama, gwe n'osalawo otambule, wabula n'okwata akabaasa emitwalo 3 ge wayogera wali. Naye weerabidde nti taata wo akuwa omuvubuka ono amukkiriza alina bye yasala, pikipiki ye avuga, ente musigadde mukama, wabula gw'ogambye nti nkweyambuludde. Eyo ebbaasa gy'olaba eyo gy'oyagala ozze kitundu ku maki? Ku mahale. Hatta mulimu abamanyi abalaba nti byonna ebireetebwa ewammwe nga bye bigenda okukuweesa omukyala gaba maki? Mahale. Naye mwe mutunuuliramu kali kokka. Kati bw'obanga ozzaayo amahale, tegeera taata wo yasala ki? Yasaba ttanka, n'asaba pikipiki, abamu basaba nte. Akati gwe wali n'ojja n'oyogera mu ddiiro nti amahale ssente mmeka? Ti emitwalo 5, gwe n'otunuulira ekyo kyokka, so nga kitaawe ente azisigazza. Bw'oba obizzaayo tunuulira ne ku nte taata wo ze yasala, nazo ozikwata oziddiza omuki? Kubanga naye akosebwa ng'omweyambuludde. Kati eyo khulu'u, omukyala azzaayo mahale, era amahale tujja kgogerako mu maaso eyo, amateeka agagafuga. Naye osanga abakyala ennaku zino yatunuulira kabaasa kokka. Ebyo ebyasalibwa bakuwe, omusajja oyo afuuke musajjawo, kitundu ku mahale. Kitundu ku ki? Ku mahale. Kubanga mulimu era abazadde abakalambira nga tobireese tebakola ki? Tebamukuwa. Naye ate gwe obadde weeyambulula otunuulidde kabaasa ako ke baakuwa. Biri ebirala ebisigadde ne kitaawo bye yasala, oba omutwalo gwa taata byo obireseewa. Kati eyo khulu, mukyala azzaayo maki? Amahale. Nga bwe tujja ogatunuulira. Ekyokusatu, alfasikhu, obufumbo okubeera nga busazibwamu. Abusazaamu yaani ye qaadi, so si ggwe. Qaadi, omulamuzi w'obusiraamu owa shariya, ensi bwe beetunuulira mufuti yali mu nsonga, abo eba tebaliiwo, tugenda ku bakulembeze b'eddiini abaddako, omuli baamiiru, ba district qaadi, abafaanana bwe batyo, be balina obuyinza obusazaamu obufumbo nga balina ensonga ze batunuulidde. Nga ki? Obadde n'omusajja n'ava mu busiraamu, ekyo kisazisaamu obufumbo. Era awo omukyala tazzaayo mahale.
musajja baamuwa omukyala bagenza okwetegereza nga mushiriku, kubanga wano okusazibwamu obufumbo omuntu azze n'akomplaininga bw'abeera mukyala fa innaha tadarrarat, aba amaze okukosebwa, afunye erisajja teryagala kubeera naye mu nsonga z'obufumbo, lyagala mumukozesa manju. Mukyala najja ne yeekubira enduulu n'aga nti omuntu gwe bampa ebyobufumbo si byaliko, ayagala kuyita mu kkubo ly'emmanju. Muntu muli wa bisiyaga, oyo obufumbo busazibwamu, teweetaagisa ki kuzzaayo maki mahale. Kati ekyo akisazaamu abeera kadhi, omulamuzi w'obusiraamu, atunulira ensonga eyo obufumbo bwammwe n'abukansolinga, awo tewaba ayazzaayo mahale. Oba omusajja okubeera nga abyala mu bufumbo n'akola ebintu ebitaliiyo, ayinza okuba nga bukyawasa omukyala talinaamu wadde otwanyi, talinaamu wadde ki otwanyi, wadde otusobola okunyeenya omuntu, okusamba omupiira. Oluusi nga Katonda yamutonda mu butonde alinga alina ensundo, ng'ekikolwa kiri ekikola omukolo mashini tekola ki teriiwo, kantuntu kasundo tekasobola kutabula muki. Are you getting me? Tekasobola kutabula muki. Kati akasundo kasobola otabula mu kintu ekyo. Omukyala agenza okusanga nga koolina n'aga nti Sulaimaani yampooye naye si muntu, akoma kwambala ngoye, kubanga akakasundo kanaakula ddi era osuubira kanaakyuka ddi, kafuuke omuswa ogwetaagibwa wangi konewo nnyo asijja konawo nnyo, naye kyenjogera mukitegedde. Tisenga omukyala akuzuula mu aibu, akamoga akamukanga, agenza okulaba nga awantu wakulawo kasundo, tewali mulimu gwe kasobola kukola ki kukola. Awo omukyala agenda ewa kadhi, obufumbo ne busazibwamu, oba okubanga kizuuliddwa nti ono mwannyoko, maama wammwe yabayonsa, muli baluganda mukola ki mu kuyonka, obufumbo busazibwamu, awo tewabazzaayo mahale. Kati kwebyo ebimu ebisatu byebisazisibwamu obufumbo oba byebimenyawo buki, omuntu yenna alina okumanya nti kwebyo ebisatu kiki ekyanzija mu maka, kubanga abakyala abamu agenda n'atambula butambuzi, olw'okuba omwami mbo tamukimye, n'amala eyo emyaka 4 5, omwami tamunyega, kakana afumbiddwa awalala, naye nga talaka teyaliiwo, tewaali kweyambulula oba tewaali nsonga esazissambu ki. Oyo omukyala alina okukimanya nti newe banaamuwoowa akyali mu bufumbo, mu maka ge yakola ki ge yasookamu. Ekyo abakyala balina okukimanya. Agenda n'ava awaka w'omusajja n'obusungu, musajja tamugobye, tamuwadde talaka, ye kenyini teyeeyambuludde musajja. Sigamba nti obufumbo omukulembeze w'obusiraamu yabusazaamu n'agenda kapaalo, agenza okulaba emyezi 9 omusajja mbu tamukima, abe waabwe tebamunoonyaako, n'amala gafumbirwa, oyo akyali mu marriage. Kale njagala okubagambira ensi mwe tuli abantu baggwamu eddiini, abagirina batono,
bw'obanga owasa omukyala eyazirwanako eyava mu marriage sooka okakase okuteebwa kwe. Oba kitegerekese? Sooka okakase nti baamukola ki? Baamuta. Osooka omuwase. Ojja kuwasa omukazi ng'akyali mu bufumbo, nga shariya ekyamubala nti mufumbo gye yava, naye nga gw'otutte muka munno. Era oyo bw'afiira bw'atyo, omusajja ono waddembe okujja n'amusikira, kubanga akyali ki? Akyali mukyala we. Naawe oba ofudde, omukyala ono asobola okudda n'akusikira, kubanga temwayawukana mu shariya. Mulina okukakasa nti abantu bano bempasa, musanze yafumbirwako yavaayo, ki ekiraga nti baamuta. Kyova mbakubiriza mubeere ne marriage certificate. Kababe nga bababo wabino ebya baada asiri, simanyi baada magaribi, beera ne marriage certificate. Ekakasa nti ono mukyala wo, ekakasa nti baakuwoowa. Aba famire basobola okwegaana oluvannyuma lw'okufa kwa bbaawo, ebaga tetumumanyi, aleete ekikakasa nti muki, kubanga ebiseera ebimu tukwata baganda baffe nga bwe nina oli mukulu wange Isimayira, jangu omperekereko, ne tubaako we tukyama ne batuwoowa nga tuli abantu aba, naye nga famire yonna tekikola ki. Akati Allah nzijje mu nsi batandise omwegaana, oluusi eyali badde ajulira naye Mungu yamutwala dda. Mubeere ne marriage certificate. Naye muba mutaŋŋana, wabeerewo divorce certificate, obuwandiike. Mulina omukisa munene, ebyo byenjogera bye bimu byenkolako. Mujje mufune marriage certificate ng'obudde bukyali. Baba wowa temulina marriage, mujje mugifune. Wate omukyala funa divorce certificate. Ojja kutuuka ekiseera ofe nga tewakola process eyo, omukyala ajje akuba omulanga agambe nti siraaje bulijjo tukyali bafumbo, kuba teri kikakasa nti ki omuta. Atwale emaali y'abaana, atwale emaali y'abakyala be abalala, ajja agigabane. Kati ensonga eyo mugiteekeko eriisa ejjogi. Oli marriage eyo tolina marriage certificate, gifune. Famire zijja beegaana, hatta ne bwogenda mu kooti bajja kugamba ekigambo eki, batuleetere marriage certificate ekakasa nti oli mufumbo, bakuwe ku maali y'omuki, y'omufu. Kati ensonga ya marriage certificate mugizannyiramu, muleke ga nti eri bida, ku mulembe gwa nabbi teyaliiwo. Awo tutambulira. Ntegerekese ebyo ate tebiriimu bya ibaada zino, kubanga bida ebeera mu kusinzaani Allah. Bino birala nga bwolaba olwaleero abantu we basoma ne bafuna certificate, ne bafuna zi degree. University n'emufulumya nti oyo alina masters, oyo alina PhD. Ezo zo nga temusomesaako nti ziri bida. Naye bwe tutuuka ku bibasiba enkalu nti leeta ekikakasa ti ddala eno hakkiyo, bagaleeta marriage certificate, ate ku mulembe gwa nabbi tewaali marriage certificate. Akati mwegendereza ebintu ebyo bimeka? Bisatu. Temuzannyisa bakyala, bajja bagira nga temulina marriage certificate. Oluusi mubatadde temukoze divorce certificate. Bw'omuta omukyala jangu owandiike ofune ekikakasa nti omukoze eki, omutadde, takyali mukazi wo. Otherwise ajja kujja afune emaali yo ne kooti egimuwe, kuba teri kikakasa. Mufune ebintu ebyo mubeere nabyo ebiwandiiko. Kobe mukyala nga baakuwoowa mu 1900 tewaaliwo marriage certificate, kati jangu ogifune obeere nayo ogitegeke, kubanga tomanya bikola ki biddirira. N'olw'ensonga eyo, ensonga ezo ssatu ku ebyo ebisatu mu abatali mu bufumbo, ki kye mwakolako?
musajja yakuta oba ggwe wamweyambulula oba obufumbo bwammwe bwasazibwamu. Kati ebintu bino ebibiri ebisembayo, okweyambulula kw'omukyala n'obufumbo okusazibwamu, birina kukolebwa nga waliwo alhakimu shar'i, munnamateeka w'obusiraamu avunaanwa ku shariya y'obusiraamu ku kwawula abafumbo. So tobeera eyo gy'oli ku kyeyo Jordani ne weeyambulula n'osindika amahale ku ssimu, n'amahale ge nagamuwa. Ani yaliwo omulamuzi w'obusiraamu? Asazaamu obufumbo hakimu shar'i ye mulamuzi w'obusiraamu. Bw'otaddeawo n'ogwo obufumbo bwange nabusazizaamu, omukyala mushiriku. Walina okubeerawo kaadi, omulamuzi. Naye ebyo abantu babizanyira mu buzanyizi. Oli yeyambula musajja n'akwata amahale n'asindika mobile money, ye ali Bungereza mbu yeyambuludde. Walina okubeerawo process egobererwa, kubanga mu bigobererwa mulina abaana. Custody yaabwe egenda kusigala mu mikono gy'ani? Abaana bano be mulina emyaka gyabwe gyenkana ki? Ani agenda okutwala obuvunaanyizibwa obw'okubasomesa, obw'okubalabirira? Access abafumbo bano ababiri, ono bw'anaasigaza abaana ani agenda access bagenda gifunawa eno ey'okulaba ku baana be? Naye oliye bw'ayawukana ayagala dduke n'abaana. Kyovula abakugambye walina okubeerawo hakimu sha. Ebyo byonna bitunuulira. Mwawukanye kati mulina abaana. Access y'abaana egenda kufunika etya? Ani agenda obbasomesa? Omusajja bw'anaayagalanga okulaba ku baana anaabalaba atya? Bintu muleme bikolanga bwe musanze. Tetuli mu jahiliya periodi, tuli ku mulembe oguliko obuyivu n'okwetegereza n'okuteeka mu nkola amateeka g'obusiraamu. Naye abasinga babeera eyo mu biyumba ne beeyambulula abasajja. Ani yagaa nti omusajja bamweyambulira mu kiyumba n'osindika mobile money, n'obeera gy'obeera ewammwe e Masaka n'oweereza amahale ku mobile money nti weeyambuludde omusajja? Okwo kweyambula kuba tekutuuse. Talaka yekkirizibwa omusajja okuta omusajja okuta omukyala newankubadde omumanyi takola ki? Ne bwawandiika buwandiisi, ne bwatestinga message, SMS message, n'agiweereza omukyala nti okuva n'olwaleero tandika iddayo, talaka eba erumi. Naye akola khulu'u, walina kubeerawo hakimu shar'i ayeeyambulula. Obufumbo okusazibwamu abusazaamu wa busiraamu mulamuzi, so si mmwe otudde awo ne bannyoko ne musazaamu obufumbo oba ne mutandika okweyambulula. Kubanga obufumbo ze ndagaano Allah ze yanyweze nnyo. Ng'era bwe tubuyingiramu mu mateeka g'obusiraamu, bwe tuba tubuvaamu mu mateeka ga buki? Ga busiraamu. So si bantu kukolanga bwe baagadde. Ntegerekisi, njagala ngende ku pointi ey'olwaleero. Lwaki talaka olwaleero nnyingi? Lwaki olwaleero abantu bataŋŋana mu bufumbo ate nga bafumbirwa n'abaagalana? Era naaliwadde abakazi amagezi. Bw'oba olina omusajja yenna yakuwasa ng'owangadde naye emyaka egisukka mu 7, ng'oli mu mmale gye muyingidde 10, ofunangayo ekirabo n'okimuwa okusobola okukunyweza mu bufumbo. Bufumbo bw'ennaku zino tebukyakola ki? Tebukyanywera. Abantu myezi 2, myezi 3 nga bataŋŋanye. Naye bw'oba olina omusajja akukuumye emyaka 2, mulimu 3, 15 akyakulina, takugobanga, taziranga makaago nti ayitawo buyisi, oyetaaga kuwa mudaali. Bufumbo bw'ennaku zino
bulinga abantu abajja nga bazze kuwasa nga bali mu marriage ya contract. Ntegerekisi kati mulina okwegendereza mwenna abali mu bufumbo mu bunyweze naddala abakyala. Kino nkyogera by experience. Abakyala abaagala okufumbirwa buli kanaku ennamba erinnya. Abasajja abaagala okuwasa omalako n'emyezi 6 nga teri akonyeze nti njagala kuwasa. Kati mwe abali mu bufumbo nga mulina abasajja mubanyweze, munyweze abasajja. Abakyala bali eyo kati bali openi, basabira ddala abasajja omukwano babagatteko. Oli n'atuuka n'ogga nti nze sifuddeyo bani namba 6 kasita ontwala. Kitegeeza waliwo obwetaavu. Abakyala bangi baagala okufumbirwa ate bo nga bayagadde okubeera n'abasajja tebabeera nga ffe. Kitegeeza abaagala okuwasa be baki? Be batono. Kyokka ate mu abo abaagala okuwasa abatono abasobola okuwangaaza abakyala be batono. Kati neewunya bwewuunya mukyala ali mu bufumbo ng'omusajja yamuwasa n'amutwala nga akasasiro n'atamubalaamu maki. Oyo olina zaabu wadde olaba waliwo ebisoomooza mu bufumbo bwo. Munyweze oyo gwolaba. Kebunaakya enkya n'ofuluma out n'akufulumya ne mwawukana, d'oliraba obukulu bw'omusajja nti alina value. Kubanga nze buli kiseera nze ng'omuntu ng'omu nfuna buli kanaku abawala abasukka mu 7 abagamba noonyeza abasajja, noonyeza omusajja. Naye ate nga waliyo abalala be batuukirira. Naye mmalako omwezi n'emyezi nga sifunye musajja ngamba njagala kuwasa. Kitegeeza ennamba y'abakyala nnene era mbeewunya mmwe abataagala kuwasa ng'ate mulina obusobozi. Nja basomera wano meseji y'omwana omuwala yaŋŋambye njibasomere nga nzize wano obulumi bw'alina. Bwe mba mmaliriza munzijukize kuba njirina wano mpandiike. Naye temwagala kuwasa ate nga abamu mulina obusobozi. Abamu balaba balina obusobozi obuwasa, abamu ng'alina n'obusobozi obwongerako wabula ali awo yeekumaakuma. Omuntu atali nga mbuzi ya dhuhiya nti gye balinda esavuwale esaatawale n'okula. Oli musajja oyingira myaka 35 nti amusingo amunotisa kingi. Omusajja omukulu okujja ng'olina ekizibu eky'obutonde, awo obusiraamu bwakuwa udhuru. Naye atali ndiga nti olinda kusaatawala, oba oli azaamanyiza abaana b'obuki b'obusiraamu. Abatannaba kuwasa muwase. Abaana bali mujja na kutuuka okubasuula mu bikemo ebyokugenda n'abantu ba Peter, ba Josefu. Osomye omaze diguli, oli musajja olina n'omulimu, olina ne tebo y'amasimu, mbw'ate nyongerako masters. Tonnawasa. Wuyo omaze masters nti njagala PhD. Tolina mukazi gw'owangaala otya bw'oba toli mulwadde. Ku bisatu ogwako mu kimu. Bw'oba toli mwenzi oli mulwadde ng'obutonde bwo tebukola ki? Bwe bubanga bulamu oliko amagini. Oba teriyo omusajja atuuka mu myaka egyo mulina abanga talinaamu na nsonyi ti ndi singo ate sinoonya. Muwase abaana b'obusiraamu bakosebwa.
beetaavu bakosebwa ate mubawase n'ekigendererwa ekirungi kukola bufumbo mubalage essanyu so si bino bye mubeeramu ebyomuki ebyomuzannyo ti n'olw'ensonga eyo mbakubiriza muwase abaana b'obusiraamu. Ngenda ku point nti lwaki talaka ziyitiridde. Ekisookera ddala mu bimu ebiyitiriza talaka okubeera nti weeri nga average eri waggulu tuli fena adamu tawaffuq fil ikhtiyari, omuntu okubeera nga tateebye kituufu mu kulonda kwe, tatunuulidde eddiini, tatunuulidde empisa, amaze galonda. So nga omuntu agenda okuwasa alina okuteeka eriiso ejjogi ku oyo gw'asembeza, kubanga obufumbo tebulinga lugoye nti kanneegezeemu olunaaba teruntuuse enkya nduzzaayo mu dduuka. Obufumbo si kanzu olabe sayizi bweba tekutuuse nti njizzaayo mu dduuka. Weetegereze, bw'oba olonda tunuulira ddiini na mpisa, totunuulira haiti, totunuulira beauty. Beauty evaawo enkya, naye eddiini n'empisa. Teriiyo kinyuma kuwangaala na mukyala ng'alina ebitendo bibiri, eddiini n'empisa. Ne bw'onoowangaala n'omukyala nga she's beautiful naye nga tali mu ddiini na mpisa, togenda kubeera mu marriage erimu ssanyu. Kakati omukyala atali mu ddiini n'omusanga nga afuka mu sowaani aloga bba, n'omutunuulira nga afuka mu sowaani n'ogaa nti mukyala mulungi, nawasa omukyala omulungi, yankuba kkala, afuka mu sowaani akuliisa ebintu ntu ebyekisiriku olw'okuba watunuulira kala kirala. Naye walonda nga osinziira ku ddiini na mpisa, nga nabbi bwe yagamba nti fadfaru bidhaati ddiini, mwekwate ku bakyala be muba mukyuzinga, abakyala mukyuzinga abasajja abalimu eddiini. Naye bwe mutunuulira waleti n'osanga omuwala nga yatunuulidde waleti, ebirowoozo bikuwa waleti enkye teriiwo. Ayagala musajja alina 6 packs, lubuto lwonna lwajjula emiki ebinwa, gwayagala naga oyo kemufuna mba mmaze, naye oyo gwoyagala alina 6 packs. Addiini mweri n'empisa, anaakukuuma mu maregi. Abatagenda mu ringi nti oyagala wabinywa, ye gwayagala oweebinywa, gwebinywa birina. Kubanga kitegeeza oyagala kiki, wakutuuyanya, gwosobola omutuyanya. Bane twegendereze nga tulonda. Kati ogenda okulaba abantu senga beeronda bubi, babeera mu marriage ekiddirira onayagala kubuvaamu talaka. Bane njagala kweyambulula kubanga bambi teyatunuulira misingi mituufu, eddiini n'empisa. Ensonga ey'okubiri lwaki talaka ziyitiridde al istijaalu au attasarru, abantu okupakuka mu kusalawo. Baani be baleeta mu bufumbo, wakalengera omuwala opakuse, wakalengera omuvubuka opakuse, gwoleeta tomumanyi, ne gye bamuzaala tomanyiiyo, n'abamuzaala tobamanyi, opakuka ki? N'olengera omuwala ku intaneti n'akukuba bizibu, n'ofundikira nga enkya olinga gwe basaze kirita, oyo batangatta naye ensi eba ensaze. Bulamu bwange buli mwoyo okupakuka, era ebiva mu kupakuka ogenda okulaba nga obufumbo bumenyeka, kubanga bapakuka ne beefuna.
tebeewa budde kwetegereza ngana mu kupakuka ono mwajja okukulimbira by'otamanyi. Omuntu sooka omwetegereze, weetegereze famire mwogenda omujja, y'abashiriku, y'abasezi, y'abantu bafaanana batya, omuntu ono ddala byaŋŋamba bituufu. Naye atasarru okupakuka, newunya abaana abawala n'alengera omuzungu ku intaneti n'ayagala abuuke naye. Oli senga ateekako ekifaananyi nga kaddugala we Nigeria, olayinza n'oteekako ekifaananyi ng'ali katwe naye ng'akulaga nti ali mu Amerika naye ng'atudde katwe atambuza kasooli mu jjaamu, naye ng'ekyo kifaananyi kye yateekako. Bani mwetegereze, abateetegereza be abagwa mu maziga mu bwangu. Tuli fenna is a come is a go. Gy'okomye okwanguwa bw'ati n'okugenda kujja kwanguwa. Sooka weetegereze omuntu ono omwetooloola famire, naye atasarru okupakuka. Mwana omuwala alaba omusajja, wulire era akyali egindi nafunye omuntu erere amba ekyali egindi batuwoowe onolayininika sheikhe. Babawooye bangi betulabye nga bakaaba after 1 month, bakabawoowa omwezi ogwo naga sheikhe nagwa ku mulabe wa Allah, aduwullah, nafuna omulabe wa Allah. Ate lwaki tabeere mulabe wa Allah ng'era wamugjeeyo? Kubanga mupakuka, gw'ofuna tomumanyi, tomanyi bamuzaalawa, tategeerekeka. Waliwo abantu nga bategeerekeka, naye waliwo abantu nga tategeerekeka. Yaani ani amuzaala, asula waakola ki? Naye waliwo mukwano gwange omu yagenda n'apakuka, era bannaye okupakuka. Ate nosanga n'abantu abasomye ku ddiini nga nabo bapakukira ku bakazi. Afunye omukazi amulimbelimbye ku intaneti okwo, erere nafunye kanso, wuyo bagenze mu nnika, baba bali ku mukolo. Era Mungu atuwa abantu abalungi, kyova olaba nnabbi byeyogera bituufu sallallahu alaihi wasallam. Naga nti nnika ebeereko abantu abatonotono, nibira abantu bebakola kirindi openi, akati baba bali ku mukolo ogwo ng'omukazi ayogera nno mbana abazze okukima ti Hafsa Mungu amusaasidde, abaana be ne batalwala ku luno. Buli musajja azze omuwoowa wano abaana be balwala, gwayogerako Hafsa ye mugole. Kati omukazi ayogerera mbako, Mungu alina ebyamagero, leero abaana be ne batalwala. Akati rogasi iki ono amuzze ebbali amuga alina abalongo. Buli musajja azze okumuwoowanga wano abalongo nga batabuka, naye ku luno tebatabuse. Ono n'alowooza byampuna, kumbe gwe batwala Naalongo. Ate ng'ono takimanyi nti gwatwala ki Naalongo. Okutuuka ekanga ebigambo tebizimba nga Naalongo yennyini. Baamala ennaku ezi ng'obufumbo babuvuddemu 4 days. Lwaki wannimba? Nali nange njagala ku mukolo banzijeko awaka mu kitiibwa, naye nga Naalongo. Ebyo biva mu kukola ki? Atasarru. Weetegereze, at least osalewo ogambe nti waswa njagala omukyala ne bw'aba n'abaana. Ekyo kiyingiremu ng'otegedde nti gw'otwala waabaki, naye okizuulira awaka. Ntegerekisi ti gw'otutte alina abalongo ba mirundi egi. Tuka kiki kino? Mungu kyangezesezza, era bye bijja okuvamu nti Sheikh nagwa ku mulabe wa Allah. Kati tasarru okupakuka, kukola ki?
mwegendereze temupakuka. Bakazi musobola bafuna ate nga mwetegereza bulungi. Musobola ofuna abasajja nga mumaze betegereza bulungi. Muntu yingira mu bufumbo bwe ng'otegedde gwentwala yaani. Alina abaana nti alina. Yafumbirwako nti yafumbirwako. Musajja gwe ngenda naye nti yes. Alina omukyala nti alina omukyala. Ngenda nga namba ki? 2 oba ngenda nga namba 3. Emmwe mumala gapakuka ate ne muyitiriza okulimba. Kati atasarru. Ensonga eyokusatu, adamu lukufu, abantu okubeera nga tebamaakinga, nga kafaa teriiwo. Kafaa kikulu nnyo mu bufumbo, okumaakingako n'oyo gw'ofunye. Naye gwe oli musajja muyigirize, ofunye n'omukyala tamanyi wadde okutesitinga erinnya lye. Oli mukyala oli muyigirize wasoma. Omusajja gw'ofunye wadde n'okukola text message ey'erinnya lye tasobola. Atwogerere modiyo okuwandiika kundwisa buli kiseera alikodinga, kubanga kumbe tamanyi wadde okutesitinga erinnya. Byonna bye twogera nja kulikodinganga. Funa omuntu, kubanga emuneefuna nga temumaakingagana, ekinaddamu nga mutaŋŋana. Nagwa ku mukyala sheekhe beerere ekyali egindi, kubanga tewaliiwo mulina okubanga mumaakinga mu ddiini, embeera zammwe ze mubeeramu. Kakati gwe omusajja munnaddiini, ekikufunisa omukazi owakaliyoki kiki? Ofunye omukyala muzinyi, osiiba ku bodaboda, wagudde ku mukyala aweereza mu nnyonyi, gwe ate olabanga ekitiibwa naye temumaakinga era tojja mumuwangaazi. Wajja kukubuuza ekibuuzo eki kikukuuleko waya nga n'ennyoko takikubuuzanga. Akubuuze wali olinnyeko ku nnyonyi? Anti oyagala okusajjala atuula obuuza ng'omuki? Ng'omusajja. Akubuuza ekibuuzo eki, wali olinnyeko ku nnyonyi? Omanyi kye bayita flight. Ogambe yanvumye ampe mudde. Kubanga temumaakingagana. Mulina okufuna abakyala nga mumaakingagana. Muntu gw'otamaakinga naye temujja kuwangaala. Funye omukyala musamize, toli musamize. Funye omukyala muzinyi, toli muzinyi. Kati gwosobola omukyala omuyimbi, bwe yagenda ku stage ne batigaatiga, ne bamusitula ne bamuwaana, ne yejjamu obuleega n'akasuka mu bawagizi nga ye mukyalawo, ye w'omusaaze. Oyo aba akyali mukyala n'asula mu bivulu ekasokoso, bali eyo batwala kivulu. Afuna omukyala muyimbi, gwe toli muyimbi. Ekyo bayita kafaa. Kasita kafaa ebulawo, temusobola kumaakingagana era temusobola kuwangaala. Ebyo ebireese talaka, abantu tebamaakingagana. Era ogenda obba tunuulira ono ali birala nnyo n'ono ali birala. Tewaliiwo kibakola ki? Kibagatta. Ekikugatta n'oyo gw'ofunye kiki? Eyo wali question etutwala ku musomo ogwo. Ekikugatta n'oyo gwe wafuna kiki? Kyolaba nga mumaakinga, mulina combination. Kyovula beera mbagamba tumanyi kusoma ya Saruna ne Kurani. Ekikwereeza ku mukyala hafidha kiki? Oyo mulekera abakwata Kurani, mulekera abamanyi Kurani. Ojja musanga ali muraja omusumbuwe. Kale oyagala gambwa akusomese, gwe basobola omukyala asobola okusomesa okujjako okwerimba obwerimbi. Omukyala n'akutuuza n'akwatuza ba nti ba, alif ti alif, ta agamba saibu ta, oyatulamu gumu naawe ndeka gamba ta, eno eva kuli nnyo wano ta nga bikulemye ng'onyiiga. Abakyala abakutte Kurani mubalekera abo ababajyamu, kubanga ye kafaa yaabwe. Ya Saruna togimanyi, ne Kurani togimanyi, tomanyi wadde okugisoma. Omukyala owa Kurani
afunye abamutwala abajja mu kigundi kye be baba mutwala niyo jja musumbuira bwerere era ekiddingana mulemaŋŋanwe kubanga kafa ateriiwo kati kafa akikulu mumakingagana oyo gwe wafuna era ogenda okulaba ebintu ebibalemeseza abantu baali tebamakingagana kiringa kufuna mukazi wasawuliriza nnyo mwe bavubuka abagenda okuwasa funye omukazi akusinga emyaka 8 mu maaso ddala oyo aba ayagala bufumbo oba okumubbako sente ze ku bombi aba ayagala ki sente eitha amulumbye lwa sente niera ogenda okumulaba mu bimuka bye ebimweraliikiriza mukazi gwe nafuna onyooma lwakuba ndi muto enkulagira tokola olwokuba onsinga emyaka akati n'oli okivaamu n'agamba nti akavubuka ke nakola ki akulabanga kaana mukazi atirisiti kubanga ate abakazi bakula nnyo tebalinga ffe beerako nga gwe omusukkulumako ku miki ku myaka ne bw'omusukkulumako 2 mu maaso 15 mu maaso emyaka jjo omusajja nga gwe osukkuluma ku mukyala tekikosa naye omukyala akusukkulumeko emyaka akati noli ayinza okuŋŋa nti Khadija ne nabbi akati gwe oyagala kwegeza ku nabbi oba abakyala b'omulembe guno bw'oyagala okugeza ku Khadija yali mu kiti kirala yamanya omuntu gwafunye naye abakyala b'ennaku zino takulangira n'okukukuba empi olaba ayagala kukukuba nga omusinga akati kafa akikulu mukitwale nga kikulu mumakingagana ne mumakingagana mu kalica yammwe emusobola waliwo ebigatta ne kalica eno gy'ofunye temumala gawasaffa waliwo bemuwulira bamuli asooka muwamwe muli asembayo akati ng'ogwa kwabo ng'ozaala omwana we asooka nga baagala bamukoleko emikulu tiawa ne waffe bwe tukola omwana waffe asooka tukola bino ne bino hatta ne kalica etunuulirwa biki ebigatte byemusobola kalica yammwe byesobola okuwangaala n'omuntu oyo kati kafa akikulu temumala gakola ki gawasa olina ebintu ebimu byolina okutunuulira nti kino ne kino bwe nkigoberera tusobola okubeera nga tujja kuwangaala ffenna njagala ninga ayagala okubategeeza nti buli omu asinziire alabe omukyala amukola ki amujaamu mu sayizi mu mbeera ez'okuwangaala ez'ebyenfuna ebya kalica mu mbeera efaanaganako bwetyo hatta n'obuyigirize onoofuna ennyo omusomi ajja kuvumanga buli kiseera obutakola ki obutasoma bwe bukuzunza kasajja gwe waalibadde n'amagezi naye butasoma ate ovaako waya mukazi anvumi annangira ntegerekisi kubanga byo mu butonde bw'omukyala katonda asaasira busaasizi batono nnyo abatavuma abatalengeza ye tatunuulira kiki kasita omala okuggyako ekkanzu eyo oba essaati newoomweyambulira booti kati buli kivumo kyonna beera ngaokisuubira nti asobola okukikola ki asobola okukusiriwaza n'akuvuma ebivumo nga nennyoko tabikuvumangako wadde obiwulirako ye n'abikuvuma ntegerekisi kubanga balina obudde obwogera ne bannaabwe bungi nze simanyirwa musajja nga yakyakiwulira tamumanyiira nze ng'akutandikako kati tulina okumanya ensonga efaanaganako bwetyo tuli ffenna ensonga endala ereeta talaka al musaawaatu abakyala baagadde omwenkanonkano abakyala ku mulembe guno gwe tuliko lwaki talaka zijja bakyala kweteeka ku mwenkanonkano ajja mu maka nga ayagala kufuga
ayagala alagire nga naye bwolagira. Bw'asalawo nti omwana mwagala eno, asalawo mwenkanonkano guboonoonye. So nga Allah yagaa nti walaisa dhakaru kal untha, musajja talinga mukazi. Naye abakyala abamu baagadde omwenkanonkano benkanenkane n'abasajja. Ayagala akomewo mu kukola ayingire ng'omusajja bwe yaliyingidde. Ku mwembi ani anaayaniriza munne? Ogenda otunulamu nga temukyalina bufumbo, kubanga mwenna mwenkana awaka. Talina mulimu gw'ayagala kukola. Material bed ye alinya bulinya buliri. Alina maidi, tasobola wadde okwoza olugoye lwo, wadde okutegekera akatunda, wadde okutegekera emmere. Wabula ali awo material bed. Ye waakulinnya buliri, ate nga alina timetable, alina ennaku ezitamukwatibwako, kubanga ali biza akola akoowa. Ayingiranga ggwe. Ekivaamu ng'eyo marriage nfu. Kyekibasumbuwa, baganya okukwatagana. Ono alaba alina obuyinza n'ono alina obuyinza. Ono ayagala alagire n'ono ayagala alagire. So nga Allah yatonda mu butonde bwaffe omusajja yalina okukola ki? Akeera omusajja bw'aba akalaakinga mu maka nga takalina ak'okulagira, toli mu maka, bakusuza busuza. Olina okuba nga olagira. At least oluvannyuma lw'ekiragiro omukyala n'aleeta ekiteeso mu kiragiro kyo. Mbadde ndaba, mbadde nsaba, mbadde nteesa, yoyo omukyala ku kyoyisizza. So si nti ŋŋambye nagga nti nange nkugamba. Temulina bufumbo. Kasita ogamba nange naye ŋŋamba. Omukyala alina kuteeseza mu kiragiro kyo. After your order, naga mbadde nsaba, mbadde nteesa, mbadde nina kye ŋŋamba ku kyogambye. Twalikoze bwe tuti. Olaba otya taata gundi? Naye n'olagira n'alagira. Omwana mwagala ku muziri mu school, naga mwagala ku St. Peter. Atojja mmuweerera. Sente zonna ze bajja okusaba olina oziweerera. Obuvunaanyizibwa bwo. Sagala kundeetako obusiru bwobwo. Wanzaalamu nga tokimanyi. Abakyala bataama n'ayitawo. Era kyovula abamu babawujjamu empi. Sibagende nti mugende mubawujje. Naye abamu era okukakana bajja badduka. Seeka nzita ankubye. Tegerekisi. Ogenda omubuuza ensobi ng'eva ku ki? Ku ye. Olumu abakyala nga bo tebalina discipline. Akwata ettaayi. Taliiko ebyo, akwatira ddala ettaayi. N'akubuuza ebibuuzo. Taga tuula. Toyina gy'ogenda. Njagala onnyinyonnyole. Kubanga bo balowooza abasajja buli kiseera baba mu kuwasa. Buli kiseera balowooza owasizza. Mulimu basiraamu abakyala abajooga abasajja ne bayitawo. Musajja n'abeera n'omukyala, omukyala n'ayawukana naye. Ng'omukyala yayawukanye n'agaa nkuviiridde. N'amugaa ate ŋŋenze sikulaba ng'owasizza. Sikulaba ng'otadde mu maka gange omukyala omulala. Ate ng'agenzi, yes. Nga buli wiiki atuma omuntu ajja akyekinge. Eyo keesi njirina. Muwakana ki? Ebyo weebiri mu bantu. Mukyala n'agenda n'apangisa apartment n'agamba toteeka omukyala yenna omulala mu maka gange. Ng'era buli wiiki atumayo omuntu owa famire ye ajja alabe. Wataddemu bakyala bamu busagwa. Ayawukana naawe n'akuyigganya n'akumalako emirembe mu maka, ate ne bwagavaamu n'asigala ng'akumazeeko emiki emirembe. Ki ekibaleetera ekyo ekiva ku ebyo byonna? Almusaawaatu, okwagala okwenkanankana n'abaki? N'abasajja. Ntegerekisi.
ndoza kati abakyala baga nti nkubye nnyo sayidi yaabwe enejja y'abasajja lwaki talaka ziyitiridde z'ensonga zetuliko lwaki talaka zibeera abantu ne baawukana abaali abaagalana nga teri ayagala kulaba ku munne buli omu yeesooza munne ŋambye ekibadde ekyokutaano omwenkanonkano kasita omukyala n'ayagala yenkanankane n'omuki n'omusajja mu kuyingira awaka mu kufuga awaka mu kulagira n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo ensonga endala al ihmal min qibali rijal abasajja okusuulayo ogwannaggamba ku ebyo ebibakakatako okutuukiriza eri abakyala nga ki kannafaka kukulabirira omukyala wasiza omukyala toyagala mumulabirira osuubira ki buli wonoowasa omukyala n'osuula obuvunaanyizibwa bwo omuzaddemu abaana olesaawo omuzaddemu abaana toyagala kulabirira oyagala akusomesereza abaana abakwambalize kivaamu ngaomukyala yekyanga totuukiriza buvunaanyizibwa bwo ekivaamu gaga twawukane kanneeyambulula omusajja alaba omukaddiya buki bukaddiya kati n'olw'ensonga eyo abasajja okusuula obuvunaanyizibwa bakyala tebajja kukuuma mayumba abamu mubawasa ne mubaleka mu mizigo n'omuleka mu nnyumba gwe n'otambula ebyo bw'omala okukoowa eri gye bakusuza n'oyagala odde bw'ofuna ebinuubula eri gy'obadde okyakalira n'odda bwe bimala okuwona n'oddayo kwe gombo naali wano buwi tuli fenna abasajja abamu bawa abakyala obudde bwa misana ekiro tebabalabako oli naawasa omukyala ng'ebiyungu abisala misana oli asikaali nti okuuma kiro emisana lwewummula obufumbo bwennyini ebiyungu bibalibwa kiro bano abagaba emisana halaatu istithinaiya mbeera ejja nekujjamu bujja istithina neega nti ono omusajja mukuumi akuuma kiro emisana lwawummula kati ebiyungu byabigabenga miki misana naye gwe atali asikaali ekikuweesa omukyala obudde bw'emisana kiki obufumbo bwonna bunyuma kiro omukyala n'akulabako awo ng'ofuluuta weebase ne bukeera ku makya naggulawo ne bakakasa nti yasuze n'omuki n'omwami we so si kuyitawo buyisi ng'aleese ennyaanya nojja misana nonyuka kwasiri obudde bw'emisana ekiro tebabalaba abakyala mubawe obudde bw'ekiro obufumbo bwonna ebiyungu babibala kiro so si ki misana kirala naye ekiro waliwo obutebenkevu mukyala n'akussizaako mu kifuba kye ekiro n'aloota byalootanga nawe olina byoloota nemukeera ku makya n'onaaba naye oluusi emisana temunaaba nakunaaba anti mukyokyusa engoye olumaliriza emikolo egikuleesa emisana oyagala genda buki bugenzi kyoba olaba abamu babeera n'obukodyo bwakulaba nga weeyambudde wali bwe paba n'abaka engoye n'azinyika mu mazzi n'azaanika kati ddayo eri ewa maama w'abaana nga yakulabye wajjidde mu saati ya bikuubo kakati atoddireyo mu kanzu akubuuze engoye ze wagenze nazo ziruwa kubanga agamaanyi abakyala bagalina okubuuza olugoye lwewagenze nalwo luluwa bw'okisanga gye ndaba gye wayambadde nga si eno abakyala bakebera
bakeberera ddala oweeyambula bwati najja ku ngoye zo n'alaba bokisa n'alaba engoye akati teekamu endala kati ate ne bali bagezi abo bemubbirira obudde bw'emisana akukyusiza buli kimu bokisa n'aginyika mu mazzi naga nono togenda bwoti ogendera mweno akati ogenda weebwala bwala gy'ovudde otyayo ne gy'olaga ngenda kunnyonnyola biki era bw'olaba omusajja ng'abuuzabuuza omukyala mwebase mukyatunula oyo omanya alina byazzizza ate omukola ki omukwata ayagala agenda embu beebase temuwa bambi bakyala mubayambe mutuukirize obuvunanyizibwa si misana okujjako halaatu al istithnaiya ezeeyawulidde tuli fenna ng'omukuumi w'ekiki oba okubanga omukyala gw'ofunye mukyala mukulu ali retired naga munnange nina abaana bakulu saagala bakulabenga wano ekiki ekiro ojja kujjanga misana nga bagenza okukola baana bange njagala mbakuumiremu kiri bajja kumbuuza nnyo ebibuuzo alina abaana be bakulu ate naye mukoowu mu wiiki akwagala mukyalumu si wa lusuubo ayagala ddekaawo mubeerekaawo katonotono ogende so si mmwe undercover obufumbo bwa undercover bulina conditions undercover mukitegedde okuwoowera muki mu kava eyo olinayo akantu ko weekweka otya n'okwogera nti mukyala wange ali egundi awo nkutumidde oyo undercover ne bw'oba mu bantu oyagala akuyiteko buyisi yalina kuba nga alina levo kwatuuse tayagala mulabisa nga ye nnyini yakisabye niye owoyo akaana kato kejjayo mangu mu undercover bw'osanga nno nga kalimu emyerago kajja kukutimba ku status takuteekeyo omwami wange omu bw'ati Sheikh Kayizi munansonyiwa waali wano ntegerekisi bakulabe kubako kakyayagala endabiso ne mulimu abakoowu ayagalamu bwagazi just kubeera kaawo kati obufumbo obwo mulina obwegendereza kyenva mbagambye era ne Sheikh wange imaamu akijulidde wano abakyala mubawo obudde bwa misana ekiro temulabika kiro mudduka w'abakyala kyova olaba kibi nnyo okufumbirwa omusajja omutiitiizi musajja omutiitiizi tagabalaavu muzibu muwayo ate bwa misana mu wiiki namba misana atya okusula bw'ayagala okusula alina kusooka kubika kati agenda n'abika abantu bonna n'abanga abamazeeyo yala niko okunaayiza Sheikh oli asomesa kwalidina omulaba nti aluwa olwatera okubeera kwalidina nti kiki yafudde ate ye Sheikh waffe nina okumuziika ate nnosulayo nze ali mu kiraamo olwayagala kusulako wa mukazi ntegerekisi abakyala nno abalala abalemerako ajja kubuuza bamuziika wa nti bugerere Mungu ayinza okubaga amagezi taga gwe bugerere awo otuuka we bugerere oba otuuse ajje nga Sheikh akyali mulamu abamu akeneka nga amanyi ne gy'osula nagagenda omuziike bambi Allah amusaasire oba oyingira bwoti gyogenda mu undercover wakayingira bwoti nga ze yeno gye muziika yeno gye muziika kola otya kati omusajja omutiitiizi mubi beera muvumu yogera oli amanye nti agenze wa mukyala we weegi nti eno ajja kudda olunaku bwe luti
mukyalo oyo abeera seefu naawe obeera seefu, tobeera na wasiwasi. naye bwe munaatiitiira mu mbeera bwetyo ejja baleetera ebiki ebizibu. tuli ffenna ensonga eddirira esembayo adamu al ihtiramu, abafumba ababiri obutewaŋŋana bitiibwa, buli omu n'anyooma munne. adamu al ihtiramu wa ihtikaaru ahadu zawjaini al akhar, ne wabeerawo omwakkakkanya munne ahyanan bisababi alfakri, ayinza omukkakkanya olw'obwavu, awi nasab, oba famire emuzaala alaba banaku n'amukkakkanya, awi shakil, ayinza omukkakkanya olw'ekikula n'amuvuma obumpi, kikula obukazi mu obumpi, obusajja obumpi n'akukkakkanya mu nkula, ntegerekisi n'akuyita kanyongezi. kati omusajja omuyita otya ennyongeza? waki wamufuna? wali tomanyi nti nyongeza? n'otandika okubeera agenesti ku butonde bwe. bukazi obuddugavu ekikulu muli buzibu, kasita okkakkanya munno n'otandika omuvuma. abamu babakkakkanya mu mbeera ez'ekiro. nakati naawe oli musajja, oli musajja gwe ow'eddakiika 3 n'otunula wansi noyagala okuleeta azikaali nga yakitaddewo, kasita akunyooma. kivaamu gwe omukyala. waliwo abakyala abanyooma n'akunyoomera ne mu bantu nga takumanyi. waliwo omusajja omu gwe bannyumiriza ku ssomero erimu, yalina omukyala nga musomesa, omusajja nga ye musomesa, kati n'atwa mukyala we bali ku staff quarters, yamugaana okulya ku ssomero. naga sikulaba ng'oli ku mmere ya sitaafu. akati bambi lumu musajja wattu ayagadde alyeko ne baki ne banne, n'amulinda nga tamulaba, yeetawo buyisi paka mu sitaafu, teyanyega wadde ekigambo n'eki, n'amusanga ku mmere n'amusitulawo bw'ati, n'amukunguza paka mu muzigo. naye nga omusajja tanyega, wabula bamugira bwe bati nga tanyega, kubanga atya okusasamaza, ayinza omukuba ate essomero lisasamala. kakati ng'alina gguma yaswala akwatibwe ettaayi paka, ate oluusi naye nga gumusinga, oli yagaana okulya. oyina n'otunaga gukusinga, ekikwagaza akawunga k'essomero ng'oli yagamba ojja kulyanga wano nga tekyetaagisa na transport, kiki? nga bw'obizzamu mu mbeera endala gumusingamu, ng'ate bw'okizza ku minzaani endala omukyala talina ki mpisa, yaligumiikiriza. kati ebyo bijja ddi? kunyoomagana. mulimu omukyala ayinza okukunyooma ne mu bantu, n'akunyoomera ne mu maaso ga maama wo, n'agagamba mutabani wo, ng'asonga ne mu nnyoko, gamba mutabani wo. abeere omusajja omukulu addemu amagezi. noonyeenya omutwe, maama wo nagamba ekigambo eki, naga swaibu gwe wawakankula omukyala. kyoba olaba nabagamba luli ti omukyala omulungi bamukola ki? bamuzuula buki? tebawakankula. kati ebyo maama wo buli wabirabaga gwe wamu owakankulira akukola ebyo, kasita owakankula olina kugwa ku ebyo. omukyala n'atuuka okusonga mu olugalo mu maaso mugamba mutabani waddemu amagezi, oluusi agamba bannyoko, mulamugamba mukulu wammwe oba mutowa abeeremu amagezi, njo musiba. bw'aba yawasa y'anaamanya. kati mulimu abakazi nga tebawa abasajja bitiibwa, tebawa abasajja biki? obanga nammwe abasajja temuwa abakyala biki? ogenda okukakkananga marriage efudde lwa butewaŋŋana bitiibwa. abafumba ababiri balina okwewaŋŋana ebitiibwa, balina okwewaŋŋana ebiki? ebitiibwa.
kati adamu lihtiram senga omu anyooma munne oba n'anyooma bazadde be. Mulimu abasajja naddala abasajja mulina eguno muze mugulimu abasinga obungi munyooma nnyo bazadde b'abaana b'abakyala bammwe ne mubavuma ne mubakkakkanya. Tonyoomanga taata wa mukyala wo, muwe ekitiibwa kubanga naye nga bw'oyagala oli awe bazadde b'ekitiibwa waaba b'ekiki ekitiibwa. Naye kasita obakkakkanya olw'obuluusi kubalangira oba oluusi baavu n'obalangira n'obavuma kati mu mbeera efaanaganako bwetyo. Yes, abaana ab'obuwala bakole ki? Bawe bataata baabwe ebiki ebitiibwa kubanga osanga abaana ab'obuwala nga bayisa tegerekisi buli ekijja taata agambye bwati maama agambye buli information n'agireeta. Kyo kivaamu marriage okufa. Era bumbi bye tujja okwogera be bazadde okweyingiza mu buki mu bufumbo bw'abaki abazadde be baali badde basembayo ng'ekintu kimaze kukola ki kugaana. Tukiwaniridde eno bakiwaniridde bayimaamu batudde kiki ekiganya abazadde ne bajja after kubanga abazadde basigala bakaaba amaziga buli waalaba omwana we. Gwe maama wo okulaba nga omukyala akuyisaamu amaaso kimuluma naga omwana wange yawakankula omuki omusaswangule. Mwana wange yawakankula omusaswangule naye nakugamba mwana wange butampuliriza kakukube omwe wakankulira kasi wakankula kuwakankula kitegeeza kuwakankula bizibu ntalo omulungi bazuula muzuule. Era bw'otunulanga kuweewa awaka weebuuzanga ekibuuzo kino kikulu nazuula oba nawakankula ojja kuba oyiseewo ekisemberayo ddala. Saba Allah kitutaase. Alfakuru shadidu obwavu obuyitiridde kasita obwo bulumba amaka naddala ne bulumbako pate y'omusajja omukyala n'ataba na bugumiikiriza asooka kukulengeza n'akutunuza mu baana nga bwe batali babo n'akulaganga bw'otalina kyokola ne bwe yeegulirayo akagatto olunaku olwo akulaganga byonna bw'abyegulira. Ekivaamu ng'aga nti nakoowa abasajja abaavu. Banange bonna bwe twasoma nabo baafuna abasajja bali mu kwevuga natomera ekisiraani. Kakati ate obwavu nga bwazze ebyo byonna babyogera owulira naye nga tolina maanyi gazzaayo. Ate obeera nago otya woddizaayo olemererwa. Oluusi n'ogamba mukyala wange amanyiiridde mu bunaku kakati ate nga ye obunaku bwo bwamutabadda kati ayogera ebigambo ebikankana. Baana bange mmwe nze kitammwe munjagale nnyo era nze nnyammwe kitammwe mulabe bulabi alinga ataliiwo ng'ebyo byonna obiwulira. Oluusi akugera waliwo n'abagenyi engatto si bakufuba nnyo mwalisomye n'engatto zaali ziganye naye era kojjaamu eyazibawa ng'olwo n'abagenyi bawulira we batunula ayisawo bubaka ki? Kati obwavu kyovulaba njagala okubakubiriza basajja bannange mu bimu bye tuba tutasaagiramu kwe kukola kwe kukweka obuziina bwaffe obw'obwavu kyo temukisaagiramu. Era togezanga omukyala ng'alina byakola ebikuzza emabega gwe n'otunuulira laavu gy'akuwa kasita onaamala okwavuwala n'akakasa nti ono aweddemu olwo ng'akuta
akuziza emabega akusenze kiringa olaba omusajja alina okugenda ku mulimu okukola omukyala mbw akyamubika tugenda kumpe weeno olagawa tugenda waligenze n'okola bwe zinaabula yayagala ki genda okole oyo omubika olina bw'oba tolina olina kutambula mu nkuba mu kasana mu budde genda oteekemu amaanyi naye bw'anaakugira bino ebikujjako obujja koonootuuka n'ogwa tagenda kusitula naye abamu babalimbira awo ku laavu n'akuzza emabega ng'olaba ye kasita n'amanya nti ono aweddemu basi maasalaamu njagala kweyambulula nti kiki tokyalina future tetulina lugendo natomera maama yandabula saawuliriza nali nkwagadde naye sisobola kugenda naawe maaso kati obwavu obuyitiridde kizibu era mu bimu talaka abakyala boogera obwavu naga SHEIKH mutugamba obugumiikiriza newuli ekitagumiikirizikika neweegulira naafupeti nennika ne sharia omusajja n'ennyama eyayidi ng'eva waffe SHEIKH sika swaburu kale SHEIKH ekinane nnyo ali nsanga mujjana naye nkomyawo awo nja okutandikira obuki obwavu kale banaye ensonga yaffe eyalimbo tugiriko nnyo kano sikategedde imaama ajja kukambuulira meseji yaki muwala ki okay kanjinoonye wano yes kaakati ekirala ye muwala omwono yennyini waliwo omuvubuka eyamwogereza n'amulaga nti agenda kumukola ki kumuwasa muvubuka n'amukuulako emitwalo gya 3 n'agenda nagyo era yaŋŋambye mummanjiza omugambe teyampasa naye sente zange zeyanzijjako emitwalo 3 gakyannuma bw'oba gy'oli olina omukyala gwe wali oyogereza kola ki ati meseji yeeno oba seekaseviri gwe waali gisomye agamba bw'ati good afternoon ssebo nsaba otugambire ku basajja abasiraamu abeesibye ennyo ku kusoma diguli masters n'ebirala nti okuwasanako bakutwale nti kikulu be batusuula mu bikemo kuba alaga ayagala kusooka kumaliriza kusoma ate bagenda okumutikkira ng'alina ebirala byakyasoma ye ti si buli mukazi nti alina abasajja bangi abamu weekuumira omu yekka kyokka ng'asoma ebitaggwa kuba yeyeweerera bagambeko okusoma okungi tukwagala naye kubeeko limiti bakkirize babawoowe okusinga okututeeka mu bikemo abasajja abo abataagala kutuwasa bagenda kutuyimirirako batya ku lunaku olw'enkomerero nga be baatusuula mu bikemo tetuli basonyiwa ku duniya ne ku akhira mwagala tugooyingewa ddala
akalala tebaagala kuwasa nga bagamba nti bw'aba ayagala mmere nnungi omuwala gy'omugamba okufumbira asobola okugenda mu Serena oba mu Afirikana n'agifuna. Engoye afuna dobbi azooza n'okuzigolola. Bw'aba ayagala kwesanyusa n'abamalaaya gye bali abalayisi ddala nga talina yadde nsonga emuwasisa mukazi. Sheikh batugambireko kubanga situresi zigenda kututtira ku nzija z'abakitaffe. Tuli abawala abakula mu myaka, buli we tukula tugwa akatale, naye ddala abasajja abasiraamu amazambi ge batusuulamu ne batatuwasa ne tugwa mu bikemo ne twenda, bagenda kutuwolereza mu maaso ga Allah. Bituluma kyokka basaala nnyo era bawoza Sheikh BBOSA Imaamu Kyeyune baseeka bange, kyokka nga eriyo atali wa ddiini yo akwegayirira waakiri akyaleko ewammwe era nga mweteefuteefu okubeera naawe mu bufumbo. Sheikh batabani bo batulyazaamaanyizza nnyo era tetugenda kubasonyiwa wano ku duniya ne ku akhira. Message eno saagala nakugyongerako, obubaka obubaddemu buli omu abukoze eki abuwulidde. Muwasa abaana b'obusiraamu balina obulumi, balina obuki obulumi. Temwagala kukola ki kuwasa. Master degree mukola ki? Kale njagala kusembyayo nsonga zino bbiri. Nsonga endala ensonga yaffe eyalimbo tukyagiriko nnyo biidhinillah. Tusaba abantu baffe bano okubayambako okugula ettaka Masjidi Takuwa Kirinda Buloba. Balina ettaka eriraanye masjidi, waliwo kyaki basaba ekiro n'emisana bwe bava mu night prayer, bwe batuula ku bifugi by'omuzikiti basaba ettaka eryo baabawa chance abasiraamu ba masjidi eyo Takuwa Kirinda Buloba baligule. Buyite ku namba zaabwe ez'essimu 0702 78 08 37 eya Airtel, MTN 0764 42 70 13, Ismaila Kivumbi ng'emanya gereeta. Account number Bank of Africa 01 92 02 00 004 Kasoha Mariam Semmombe. Ekifo kino kiri Kirinda Buloba nakituukako n'enkiraba mubakwatireko bagule ettaka eryo nga muyita ku namba ezo ez'essimu. Muganda waffe omu asaalira, tusaala naye wano abamu abavunaanyizibwa ku kifo ekyo. Namba ezo baganda baffe aba midiya muyambengako abantu bazifune, mbasayine sitiika, wallahi Allah jabasasula. Gwe saasaanya teekamu amaanyi era mbeebaza abantu ba midiya bajja ne mukwata emisomo. Waliwo abantu nga midiya bazifuula busuubuzi kufunirako ki nga tebakwata misomo, naye mwe abajja ne mukwata emisomo Allah abasasula ekirungi. Mulabanga abakola naye omulimu guno munene. Abamu basiramukirako, Balukumaani basiramukira ku midiya, irimu eyabeeranga ku midiya. Era olwaleero baganda baffe abo Lukumaani Segawa ne Ali Kirima bagenze mu nsi y'Abawalabu, bagenze kusoma. Bataka bagenze kusoma busiraamu. Saagala kwogera kifo we bali
nakwonoona mpeera za sheikh waffe Allah kuyayisiza n'abali receiving naye bali safe we bali mu kuyiga busiraamu. Ekindeeseza ekyo kiki ti media zino zirina message abamu bazimbiddeko emizikiti nga bayita ku social media. Akati mulabanga information nga zino muyambeeko zigende mu maaso. Allah nammwe ajja bateerawo ebirala abasasule ekisinga obulungi, naye mubayambeko baganda baffe abo aba media nga mwongerayo message eyo basobole okulaba nga bayambibwa ku nsonga eyo nga bwe tukyali ku nsonga yaffe eyalimba okugigula. Mututambulize ennamba ezo ne stickers muzitukolere abasiraamu bayambeko. Muganda waffe Ajja Abdulkarimu Kalisa twayogera naye era nga insha Allah tuli naye mu mulimu guno twagala tugukwasaganye mu bulambulukufu ne mukadde waffe Amirul Umma ku nsonga za limbo ne baganda baffe betwayogerako nabo luli omulundi ogwayita. So tuyambeko okulaba nga limbo y'obusiraamu egulibwa tugifune abasiraamu bayambibweko baziikibwewo. Ojja kubanga okoze sadakatul jaariya wakfu etajja kuvaawo nkya sigale ng'ofuna muki empeera. Ebigambo byange ebyolwaleero saagala kubisussaawo. Buli yenna tukwatira emisomo okuva ku Salaamu TV, baganda baffe aba SK, baganda baffe aba Thuraya, baganda baffe aba Shukran Dawa Center, aba Umma Uganda, baganda baffe Taamulati, baganda baffe aba Tauba eno yerua Paru Paru of Africa. Tusaba Allah mwenna abasasule mu kisinga obulungi abawe empeera nze mbakuba n'obusobozi n'ali bawadde buli service eyeetagisa kuba ndaba omulimu gw'omukolera umma munene. Muntu n'abeera oku n'atoola shahada, muntu n'abeera oku n'azimba omuzikiti. Twalina wali ekifo kye tugula omu ku bafamire ya Gikasule n'alaba bulabika video n'akigula n'agaki abasiraamu bakifune naye nga alabidde ku bintu bino ku byuma. Kati kitegeeza eno message nnene era nsaba Allah abagaziirize kampuni zammwe buli omu mwali Allah agifule yetutumu tubeere mu kuweereza buki busiraamu. Ate ne twebaza nnyo n'abaali dina yegimu ku mizikiti we gutaba ogusooka gwakubirwa no mu kibuga mu Kampala ogubeera mu darusu ennyinyiitivu. Ekyo kya bbeeyi mukikozese mukitwale nga chansi nnene era muleme kugyonoona. Kuleeta wano baseeka ne basomesa buli wiiki buli kanaku kintu si kyangu. Mizikiti egimu tegyagala ddalasa, mizikiti egimu gigoba bamaseeka, mizikiti egimu tegyagala kulaba mutabuliiki. We muba ekyo mukikola ne musomesa abasiraamu nga Allah ayisiza kummwe ku bukulembeze bwe mulimu. Allah akuume ekifo kino era abakirinako amaaso amabi n'emikono emibi abakyagaliza kiveewo tusaba Allah enkwe zaabwe azibaddize. Saagala kusussaawo bigambo byaffe. Saba Allah nga bw'atukuŋŋaanyiza mu kifo kino ffenna atukuŋŋaanye mu Jannatul Firdaus, atumalire obwetaavu bwaffe kuno ku nsi ne ku akhira, atugaggawaza atukingiriza obwavu n'obukafiiri, atuwa amaka amalungi, atuwa okuwasa abakyala bannaddiini abanaatwagala nga batwagalira ddala omukwano ogw'ekimmemmette. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abawe obuvumu obuwasa abaana b'obusiraamu mubajje mu buseegu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abaana abo b'obusiraamu abaleetera abasajja bannaddiini abamanyi omukwano abalina kuwaleti esanyusa omukyala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ku migongo gyaffe ajjeko abaana bannaddiini, ajjeko abaana basiraamu, atuwangaaze nga tuli bakkiriza nga tuli basiraamu. Saba Allah atuwe jana era atusinkanye mu Jannatul Firdaus. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.